Mama Joani ku faamu y'amajanja eziroobe kino kye tugenda okulaba akiyita machuwa. Akiyita machuwa. Webala nnyo okubeera ku MMTV, tukwaniriza nnyo ku MMTV, webala nnyo okwekuumira ku MMTV. Wabutandaba subscribinga tulabike nga tweyongerayo n'amawulire each and every single time bwe tujja live and direct ogenda kubanga ogafuna omala subscribinga okolene ku kade ako. Kakati mutabani wa BebeCool gwe tumanyinga Alpha Thierry Sali ono batamumanyi mutabani wa BebeCool omulenzi addako awo oba omulenzi owokubiri gwalina mu bakulu. Mfananyi byafulumya mabegako awo nga ali ne mutabani wa Bobi Wine nga balina swimming pool gye baliko nga bagenze okuwumulamu nga bw'obalaba awo nga bagenze okubanga beeyagalamu. Tukimanyi bulungi Bobi Wine takwatagana na BebeCool era ne BebeCool takwatagana na Bobi Wine, naye abaana beeyongera okutulaga machuwa oba beeyongera okutulaga nti bo ebyabazadde baabwe bataata baabwe tebibakwatako era bo babeera mu bulamu bwabwe. Mabegakaawo abantu baavayo ne bagamba ku social media okwo nga bagamba mutabani wa Bobi Wine ayambala engatto za bbeeyi, ayakwata essimu ya bbeeyi, biki naye nga wa BebeCool tebamwogerako. Wa BebeCool nno yavuddeyo n'alaga abantu mukyala we oba avuddeyo abantu n'abalaga Sandi muyise mukyala oba muyite girlfriend we. Ababiri baneeno baali ku swimming pool emu eri side z'ekiwatule eyo gokimanyi nga kiwatule recreation center eya mwana mulenzi BebeCool jaddukanya recreation center eyo eri kiwatule awo gye baawugira era Solomon yava bulungi nnyo emagere najja yeeyunge ku sali ekiwatule babeere nga bakwasaganya bulungi nnyo. Tetumanyi oba Sali ono w'emyaka 17 ali ready oba tetumanyi oba taata we oba ne maama we banakiwelcoming bulungi, naye avuddeyo n'alaga abantu girlfriend we oba avuddeyo n'alaga abantu omwagalwa we. Omwana nno akyali muto, akyali mu 17 ate ne girlfriend we akyali awo mu 16 17 era avuddeyo n'alaga abantu girlfriend we n'amubakuba mu maaso oba mugenda kwogera ki. Ekifaananyi nga bw'okiraba awo nga bali mu ssanyu basooka kugenda ne bawugako ne balabika nga ekintu bakikwasaganya bulungi nnyo era ye baava okuwuga abantu bayogera bingi nnyo ekifaananyi nga bakitadde ane tebaabaddamu. Kati kino bakifulumizza olunaku olwaleero era nga bazzemu ne bakiringako ng'era ab'emikwano oba girlfriend ne boyfriend we babeera ne bakiringako bonna ng'essanyu nga libatta. Omwana nono bamuyita Nagujja Catherine era ye muwala oyo gwolaba awo, ate ono bamuyita Alpha Sali Thierry ye mutabani wa BebeCool. Tetumanyi oba taata we akipasivinga atya, akitwalira mu perspective ki oba ne maama we akikole. Omwana ono alina bingi byazze awangula, azanya omupiira ogwa ddala, azanyira ddala nno era bagamba azanyira mu Arsenal Junior. Ekifaananyi ekyo kyolaba BebeCool yali akyali muto, Alpha yali akyali muto, BebeCool naye kubyako naye ekifaananyi ng'era taata n'omwana, ng'era omwana omulaba ayambalira ddala nga abazanyi b'omupiira kubanga era omwana abadde azanyira bweru eyo era ebikopo bingi byawangudde. Yatandikira mu KKL oba gye wandiise Kampala Kids League gye yatandikiramu era essaawa zino azanyira eyo bweru lwakuba ebiseera bino ebya coronavirus byamukwatira eno sayidi za mu Uganda, naye ng'agenze ebweru eyo n'azanya emipiira mingi nnyo era n'awangula n'emidaali mingi nnyo era baali bamugeraageranyako awo ne Abba yagenda. Abba ye mutabani wa Chameleone naye yagenda n'awangula emijoozi era n'emidaali mu kuwuga. Jono awangula mipiira oli awangula mu kuwuga. Kyendowooza nti kintu kyamaanyi nnyo. Omwana nga omulaba awo nno essaati gyalimu eyo abantu bavaayo ne bamugamba mboyambala engoye ezimu ne maama we. Essaati yemu maama we naye yajambalako mu bifaananyi ebimu. Nenze kyendowooza nti kiri fine, kirioke omwana okwambala ku ngoye ne bweba ya maama we banga emutuuka kiri fine bw'ajambalako, nze sikirabamu buzibu bonna. Ekifaananyi ekyo kyolaba baali ne Solomon ono asembe no ku left ye Solomon ali makati awo ye Alpha Thierry Sali ate ono ye mukwano gwabwe omulala gwe bayita Anthony gwe babeera naye era gwe bakiringa naye. Olunaku luno
olwaleero avuddeyo n'atulaga ekifaananyi kya girlfriend we nga bw'okirabye wali eri. Naye abaana baneeno bantu bayogera ebintu bingi nga bakirinze bonna abantu batandika okugamba nti kirabika biifu ya Bobi Wine ne BebeCool erabika tekyaliwo oba erabika nga eweddewo oba abalabika batuzanyira buzanyizi ku mutwe. Kyetwagala n'okujajinga naye osooka commentinga awo wansi n'otuwulira olowooza kituufu omwana wa myaka 17 okulaga girlfriend we oba okuvaayo n'alaga abantu girlfriend we oba n'abalaga olowooza yeetuuse nnyo atuuse okwesalirawo kubeera nga alaga girlfriend we oba tannaba kutuuka kubeera nga alaga abantu girlfriend we. Tetumanyi BebeCool ne Zuena engeri gye bagenda kukitwalamu naye kyekyo ekiri ku ground. Subscribinga ku MMTV tulabike nga tweyongerayo n'amawulire obeere nga tomissinga out each and every kind of story gye tuba tuleese.